Abasumba beesimbyewo okuvuganya ku bukulembeze obw'enjawulo mu kibiina ekibagatte eky'abalokole munda mu ggwanga erya Uganda ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda balabudde obutatwala abo ababa babawangudde ng'abalabe baabwe kubanga kino kyakonoona ekibiina kino. Our call is to shepherd the nation, to be examples, to be real priests. Okulabula kuno kuvudde wa mutume Michael Kimuli bw'abadde yeetabye mu kusabira abakulembeze bano abalindidde okulondebwa ku bukulembeze obw'enjawulo mu kibiina kino nga kuteekeddwa kanisa ya The Redeemed of the Lord Evangelistic Church esangibwa e Makerere. Ffe tugenda okusinga okufa nga tulirondere tulina bulumi tusitukira ku banno Okusaba kuno kwetabiddwamu abalabirizi abasumba n'abatuma okuva mu Kampala n'emirirwano abakulembeddwa mu mulabizi wa NAFBAC mu Kampala Patrick Musoke. Kituyambye nnyo okulaga nti tugenda kukolera ebintu mu kanisa ate tugenda kubikola kuba tetwejjaako kyamwoyo, tuli bantu ba mwoyo tulonde ng'abalokole Katonda gwe watusiimidde. Omulabirizi John Bungi n'abakuutidde okubuulira abalonzi bye banaabakolera kibayambeko okwewala okulwanagana n'okwesiga enziro. Mu kifo ky'okukozesa obunafu gukozesa ekyo kyatakoze oba nti ejja kukola bwe nti so siga takikoze kuba ate Uganda talina kyakoze alina ate kyakoze ate segera talina kyali senga byonna abadde abikoze ate gwe twalifunye ensonga y'essimu era tetwali bakyusizza. Abamu ku bavuganya okuli omulabirizi Joseph Nsobuga basiimye omulabirizi Patrick Musoke olw'enteekateeka eno nga bagamba nti kino kyakuyamba okunyweza obumu nga boogere ku ebyo basuubira okukola. Naye nga kino kiraze nti ebintu okulonda kuno kugenda kuba kwa Bwakatonda tugenda kikola mu ngeri ey'Obwakatonda. Wabeera okusaba, wabeerawo obumu, wabeerawo okwagala. Obululu ffe tetusobola kutwawula. Abagenda okuweereza eggwanga, abagenda okuleeta Pentecostal Church awamu okugigasa, okugikulaakulanya. Etteeka lya NEMA bwe tunaamala okulondebwa twagala okulaba nti tutuula ne tuliyiga bulungi ne tutuula n'abaalikola ne tulaba nti tulongosaamu nga tesobola kunyigiriza church. Omulabirizi Patrick Musoke atubuulidde ekyamwaliza okuteeka okusaba kw'abakulembeze kuno. Abantu abeesimbyewo ng'okulonda kuwedde abawangudde n'abana abawanguddwa basobole okukwatagana n'okukkiriziganya okusobola okulaba bwe batwala ekkanisa ya Kristo mu maaso awatali kweyuzaamu na kusika miguwa. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakke STV Agalero.